Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now recorder. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital. Nze Farida Bikobere okubanga ngenda tambula nammwe for the next 1.5 hours. Nsuubira nti mwasuze bulungi, abatannazuukuka banayo obudde bwagenze dda tuzuukuke tugende tunoonye ate kye tunaawa famirizi zaffe. Bannange tuli live on Facebook and on YouTube ku The Alternative Digital. Sobola ogendayo kozesa comment section okulaba nga ate oteekamu endowooza yo oba ekibuuzo kyo tugenda kubanga tubiyitaayitamu nga show yaffe bwegenda maaso. Njagala okubakulisaayo mu Mighty Global Updates. Omukulu atulekedde ekibuuzo whether it was a right decision for the President of Uganda okubanga akomentinga ku musango ogukyali mu kkooti era nga beebuuza kino tekiyinza ku affectinga nsalawo y'omulamuzi oba kijja kubanga kireka ate judiciary ebeere free and fair. Munnange simanyi nga nange nzikirizibwa okukikomentingako, but anyways sijja kukikomentingako okujjako okubategeeza nti olunaku lwaleero tugenda kubanga twogera ku mental health. Tubadde ngano nga twogera mental health nga twogera nnyo ey'abantu abakulu, ey'abaana abavubuka. Olunaku lwaleero twagala kulaba mental health eya unborn children. Twagala kulaba gwe maama oyinza kukola biki, stress eyinza kuleetera kyate okwaffectinga omwana wo ali mu lubuto. Tugenda kubanga ebintu bino tubyogera nnyo mu Luganda, fenna tubitegeere. Waliwo eyaŋŋambye nti mental health olina okubanga kyali mu family, mugwaggwako eddalu. Awo nno mwenna ne bakuzaala maama wo ne bw'aba teyali stressed mu budde bw'olubuto, gwobeera n'ebizibu bya mental health. Oba tujja kubanga tubitunulira ebeera family oba bubanga ate omuntu yalinamu n'obuzibu nga ye. Mu studios ntuddemu n'omusawo ategeera ensonga eyo, Madam Nasali Sumaya agenda kubanga atunnyonnyola ebintu bino mpola how pregnancy shapes a child mental
health. Era ffe bamaama abamu babeera embuto tomusemberera nnyo tomunyiiza ate toleeta nnyo ssanyu kubanga liyinza tosanyuka nnyo kubanga okusanyukako kuyinza omunyiiza. Babeera abantu abali very delicate era twagala kulaba trimester ki ezisinga okubeera very delicate nti ne bw'abanga ali exposed to stress eyinza okukosa nnyo omwana okusingako endala kubanga abasinga bakaaba first trimester naye tetumanyi oba yesinga okubeera nnyo so very delicate ng'omwana akyadevelopinga oba trimester esembayo byonna tugenda kubanga abitunnyonnyola mpola mpola. Musawo nkwaniriza nsaba olamuseeko bali mutulaba olunaku lwaleero. Bannange nange ndi musanyufu nnyo okubeera wano. Sigwe gusoose ndowooza. Sigwe gusoose. Neeyanziza nnyo olw'omukisa guno gw'owa mental health digital gwe muwa mental health okujja okusomesa eggwanga n'okuteekawo akabanga kano okugamba nti twogere ku bintu bye tutamanyi ebigenda okuaffectinga abaana baffe enkya oba olabye ewali gap mu nsi in the mental health realm nogamba bannanga atukyogereko kubanga abasinga eyo tebatunula tetwagala kyogerako bintu bya nsonyi na nnyo tetwagala bigenda mu nnyo nti kiyinza n'okuaffectinga omwana gwe tutanazaala. Exactly. Kati nze nkwebaza era nebaza omuntu asazawo enkya ya leero n'ateekako Digitalk alabe ku the mighty drive alabe this topic that is out there how pregnancy shapes a child's mental health. Bintu nno bino by'amaanyi nnyo kubanga kuffe oyinza okubanga tolina mwana kati naye ng'olina omwana wa sisita oba olina omwana oba abaana betolodde kati nze atali lubuto atasuubira kuzaala next year oba eyamala ozaala eno topic ngyetaaga very much so buli muntu agyetaaga bw'obanga tokyetaagira mwana wo oba mwana wa mwana wo oba mwana wa muganda wo gwe nga gwe kigenda kuggulawo entegeera y'okutegeera lwaki weeyisanga bwe weeyisa kati kyonna kiva mu buto. Ojja tuleetera nonyiyigira bamama baffe ngamba naliwadde muntu mulungi naye maama bye yakola ng'ali lubuto. Kaakati byonna tugenda bikola kati kikuyambeko naawe afunye mukwano gwo obeere ng'osobola okumuadvisinga better. So yes, I'm very happy to be here. Thank you for having me and thank you for watching. That for those of you who have decided to tune in today, please sit down and let us learn together. Katutandike topic yaffe mu bujjuvu bannaye mental health ki? Mental health wanga tukigambo kya luzungu tukyogera mu luzungu naye tukyatwaga tukizeeko mu Luganda. Mental health ki? Bwe mbanga ndi wa kukinnyonnyola nandikimenyeemenyeemu mu ntegera y'abantu engeri gye weewuliramu gwe nga ggwe engeri gy'oyogeramu engeri gy'okwasaganya challenges mu bulamu bwo challenges tukiise eki ebintu ebitusoomooza engeri gy'obikwaseemu engeri gy'okwataganamu engeri gy'osobola okufuna emikwano ekyo kye tuyita mental health. Engeri gye weewulira engeri gy'oyogeramu engeri gy'osobola okukwataganyamu emikwano gyo n'engeri gy'osobola okukwasaganyamu ebikusoomooza kyekyo kye bayita mental health. Katutandikire ku misconceptions ezijja around mental health kubanga ebintu bingi nnyo bishigwe omuntu wagamba mental health misconceptions ki z'owulidde zosobola okuggula abantu amaaso agamba ekyo si kituufu. Abasinga bagamba mental health buli bwawulira ekigambo mental health oyaba mulalu era ekigambo ekisooka okujja butabika naye ndowooza engeri gye nkimenyeemenyeemu n'omwana omuto alina engeri gye yeewuliramu ne kabebi kalina engeri gye keewuliramu. Okay? Lwakuba bwe tugenda nga tukula relationships zaffe zikula eyali asobola ahandolinga crisis oba ebisoomooza differently ng'okyali muto kati tuku expecting okubeera ng'osobola okukola ki okukikwasaganya naye wewajjawo obuzibu nga bwe wali okikola ng'okyali muto ng'era tosobola kukwasaganya stress eyo kati ng'oli mukulu then awo tuba tulinawo obuzibu. Kati katudde wano mu kufuna abantu abasinga misconceptions bagamba buli bwe twogera ku mental health oyaba ki mulalu abamu bagamba birina okuba nga byaliyo mu family. Ate ne mental health waliwo kye tuyita mental health ne mental illness. Mental illness bwe bulwadde
kati ekyo eky'abantu kye bakola ki kye batategeera ne babi mixing anti mental health ne mental illness. Abamu ne bagamba nti abo abalwadde abalina mental issues oba abalina okusomoozebwa mu bwongo mu birowoozo byabwe ebyo biroge ne bakiteeka era abasinga afe wano mu Africa tutwawula na ddogo baba bamuloze. Kati awo kyova olaba tuleeta abakugu ojjukira nga sirimu bwe yajja nga yakatuuka mu nsi abantu bagambanga ki ddogo oyo bamukubye ettalo omuntu abantu bangi bafiira mu butamanya obwo naye kati twewaddeyo tujje tusomese eggwanga tuleme kutandika kufiirwa abantu mu butamanya kati eryo mental health mental illness n'eddogo gye twagala okwogerako nti bannange kisoboka omuntu okubeera awo obwongo bwo ne bukyankalana nsonga ABCD naye ebyo byennyini bisobola okututuusa ku kulwala omutwe ne tukijja ku kintu ky'eddogo kino yes sagala kuva ku n'obuwangwa naye tulina okukitegeera nti osobola okulwala nga bookera ku makya n'olwala omusujja osobola okulwala n'okola ki n'ofuna mental illness. Biki omuntu ebimuleetera okufuna mental illness mu bulamu bwa bulijjo? Ebintu bingi. Katandiki tudde ku maama w'olubuto. Tutandikire ku maama w'olubuto era tukiconnectinge na butya bwe kigenda okuaffectinga mu mwana waffe gwe tutannaza. Kati ffe tugamba maama yenna sooka oyagale olubuto. Kyova olaba ne family planning zino kati abali mental health tetukola ffekka ne physical health bino bw'ogenda mu ddwaliro kyova olaba bagamba sooka ogendeke mu lab sooka ogendeke ewa doctori so that buli muntu alaba bw'alina obukugu tulabire ddala nti byonna tubiteeke ku mmeeza bwe tuti tulabire ddala obuzibu buvaawa kati obuzibu ffe tugamba nti maama bw'obeera ng'ogenda kufuna olubuto lwagale tuuka mu kiseera kakibeere ekiseera ekituufu ekikyo nga tokakiddwa tebakukwase kubanga mwama yenna buli bw'ofuna olubuto nga tolweyagalidde ogenda kufuna ebizibu bingi ne stress ne biki by'olowooza ku lubuto n'engeri gy'ogenda okululabiriramu bigenda kubeera byanjawulo kati ebimu ku bireeta mental illness oba okutawanyizibwa mu bwongo kisookeraawo obutaagala lubuto. Olunaku lwa leero tuli mu kwogera ku kiki ekishapinga obwongo bw'omwana oba mental health y'omwana. Maama bw'aba tayagadde lubuto ekintu kigenda kutukosa nnyo. Na biki maama byayitamu ku lubuto. Ebiseera biri omuntu omu nali njogera awantu awamu naŋŋamba kakati akaana kaali kayitawo akamyaka ng'esatu naŋŋamba n'omwana oyo ayinza okubeera n'ebisoomooza ne ŋŋamba ye naye ng'ebisinga bitandikira ku lubuto. Maama ono afunye olubuto maama tafunye support ku muntu okuva ku muntu eyamufunisa olubuto. Maama anywa omwenge maama afuwa segereti maama ayina endwadde endala zatasobodde omanye ebiseera ebisinga abakyala bwe tuba nga tuli mu mbeera z'olubuto immunity yaffe oba abasirikale abatukuuma okulema okulwala nabo bakola kyamaanyi gakendeera kati ne weesanga ng'ofunye infections wano nawali buli bw'otuuka ebbanga nga tozijjanjaba kigenda kukosa omwana ali munda. Ate kati bwe tuva ku ebyo by'olowooza biki by'oyitamu ggwe nga maama abakyala abasinga tubalabye n'abeera n'okunyigirizibwa n'abeera obwongo bwe oba ebirowoozo bye nga binyigirizibwa nga talina ssanyu mu mutima kye tuyita oba depression oba okwennyikira mu birowoozo n'obeerawo ggwe nga mwennyamivu tomanyi na mmere gy'ogenda kulya gy'egenda kuva wabula nga buli kiro osula ku miggo olina okweralikirira okutali kumu na kumu maybe olina abaana abalala nga oli mu kwebuuza ngenda bakola ntya ate ng'ositudde. Kati eyo stress buli bw'obeera maama buli bw'abeera mu mbeera eyo ng'asitudde naye ng'alina okunyigirizibwa mu bwongo bwe oba mu birowoozo bye tulina stress hormone gye tuyita cortisol
Otyo sigenze kuyiga biology aha kiba kyangu nnyo buli muntu bw'obeera ng'oli stressed oyina stress hormone gy'oreleasinga oba tugiyite omubiri gwe gufulumya nga bw'ogamba nti ngenda kulya buli bw'olya olubuto luyina juice gwe lujjamu akuba emmere eyo n'etambula bulungi mu system. Kaakati buli mukyala oba omukyala twogera ku maama essaawa zino bw'obeera nga onyigirizibwa mu birowoozo byo tuyina eyo juice evaayo bagiyita stress hormone gye bayita cortisol. Kati egenda mu mubiri gwo etuuka mu lubuto lw'omwana placenta eno kibanga kisawo ekiwa omwana ebyokulya kati ekisawo ekyo kyakolebwa nga kisobola okusengejja obubi obwo ezo chemicals ezembi kati stress oyo buli bwatambula n'agenda mu kisawo ky'omwana stress ekisawo ekyo kikola kimufilteringa n'avaawo naye twogera ku maama agenda okubeera ng'anyigirizibwa mu birowoozo wiiki emu wiiki ebbiri omwezi gumu emyezi 5 paka for a very long time gwe bastressinzeemu lunaku lumu 2 omwana nga ayinza obutakosebwa naye ono alina prolonged stress ekyo kye twagala okwogerako kubanga there is normal stress buli muntu abeera nakyo nobeera ne stressful week nogamba naye weekend empisiza bubi si kye twogerako wabula tugamba prolonged stress ng'obadde n'okunyigirizibwa mu birowoozo byo okumala ebbanga gwe tofuna kaweerero kati oyo gwe twogerako nti ogenda kutuuka omwana n'ekisawo kiri kigenda kukola kikutendewalirwa kibeere nga tekikyasobola omwana ono kumutangira obwo obuzito bwonna bw'omuteekako kati kigenda kutuukira ddala kikozese ddala obwongo bw'omwana butya bwe kikosa obwongo bw'omwana twagala okuyiga kaakati bwe kigenda mu bwongo bw'omwana tetugambidde ddala nti kigenda bugongobaza naye waliwo omwana agenda kukula ng'ali hypervigilant oba nga ajjudde okutya ne memory ye yes n'abaana abato bennyini omwana gwe towulirangayo omwana gwe bagamba omwana bamuzadde ng'alina stress eyinza okuba kati ebintu nga bwe bityo kubanga ebyo byo birabikako nti maama aluddeyo naye jjukira maama ono abadde atambula ebbanga emyezi n'emyezi ng'anyigirizibwa mu bwongo obwongo obutandika obw'omwana atandika okubeera very vigilant y'omwana gw'osanga ng'atya mangu teyeeyabiza omanyi obwana obuto buli bw'omusanga asobola ddakiika budakiika mufuuka ba mikwano naye otandika omwana nga yeekengera nga omwana ono alaga alinga jjajjaawe kumbe omwana wange teyemanyiza nnyo bantu kumbe patani eyo yatambula n'ekola ki n'ekosa obwongo oba gamba kunywa omwenge oba segereeti waliyo kimanyi nti nno maama yenna bw'aba ng'afuuwa segereeti akendeeza oxygen supply ku mwana kikye twetaaga obwongo buno okukula obulungi twetaaga omukka omulama manyi kyendowooza musawo nti maama aba anywa segereeti n'omwana agenda anywa segereeti ekyo kyo kisoboka later in life naye kye tuliko wano essaawa zino kikosezza kitya omwana ali mu lubuto buli bw'onywa segereeti oyo akendeeza omukka gwe tuyita oxygen ogutuyambako okussa ku bulamu bw'omwana akendeeza omwana yenna mu kaseera ako kuba kukuza bwongo na kukuza bino ebitundu birala byetaaga oxygen nga bw'okitegeera kati buli bw'otuuka ggwe nga oxygen omusalako kiba kitegeeza n'enkula y'obwongo bw'omwana ogenda kuba ogisazeeko be baaba b'osanga n'akula nga tasobola kwogera bulungi oba n'atwala ebbanga ekigenze waggulu nnyo ennaku zino bano abaana babeera nga abali a little retarded babayita batya abo autistic yes olaba nti ennaku zino yes biva ku bintu ng'ebyo nti nze tosobola kuŋŋambako nze akenge kange nga nkanywa tebagamba mbu kanyiriza sikeni y'omwana n'osanga omwana n'akula n'ava mu lubuto ng'alina kye tuyita fetal alcohol syndrome omwana bw'abeera ne fetal alcohol syndrome alabikira ddala nga tasobola nakwekolera omwana w'emyaka 2 kyasobola okwekolera
n'okutambula kulwawo okwogera ayinza obutayogera klasi yennyini omwana tasobola kukola kubanga kyava wali we tugambye n'okubeera nga tetulina information emala ffe kyetuwuliddeko bajjajja yaffe yagamba nywako olina okunywerako naddala ako kali kawalagi kali kanywa okawulire kayina engeri gye naye nga tewali sayansi abackinga up ebigambo ebyo kati kyova olaba tuvuddeyo tuleetere eddala sayansi omutuufu abantu bategeere era agenda okunywa akengeke ng'amanyi kyali mu kuleetera omwana nti buli bwennywa omwenge guno gugenda directly kukasa mwana ono musawo bwe tubeera olubuto tuyoyaayoya ebintu olubuto lwatumya akenge sikirizibwa kanywa kubanga olubuto kyayagala kyafuna kati olubuto olunayoyezza ku kenge omanyi waliwo ekintu kye bayita omuntu omukulu kiba kitegeeza nti olina okusalawo n'okukulonda kye tuyita choices si nti buli kimu olina okukikozesa ng'oli mu mbeera eyo wadde okiyoyeza gwe abantu abasinga bayoya okulya ettaka ku lubuto fetugamba nti si kirungi kubanga si kirungi tekiba kirungi era bw'onaafuna omusawo omukugu ow'ebyo eby'abakyala okuzaala ajja kunnyonnyola nti ffe buli bwe tukulabanga olya ettaka kiba kitegeeza omubiri gwo gubanja ayanzi kati ffe tulya wano tuyoya buyoya kubanga omubiri gwaffe gututuma n'omubiri gyaffe gituwa signals nga bw'onaabeera nga waliwo oba olwadde n'ofuna omutwe nga gukuluma omutwe si bwe bulwadde omutwe gulinganga ka indicator gukulaga nti mu mubiri gwo waliwo ekikola ki ekitateredde so wempulira omutwe ngende mu ddwaliro okebere kati abasinga ffe tuwulira omutwe nga tugula panado anti kati we kyova olaba abasawo bazze okukola ki okuyigiriza nti bannaye omutwe si bwe bulwadde omutwe kabanga nga bw'onaalaba emmotoka nga waliwo ekitali kituufu oba ku dashboard kwennyininyini ng'amafuta gaweddemu ekulaga oba ne waba ng'amazzi gawedde ekugamba kati ebyo ebintu bino omubiri gwaffe naffe gukola ki gucommunicatinga bw'obeera ng'ogenda kulwala oba olina sukaali omubiri gukulaga nga tonnaba kugenda nakwekeza kuzuula mawulire mabi kati ebyo byenye tulina okubeera vigilant ne tubeera nga amaaso gaffe nkaliriza nnyo ku ngeri gyaffe emibiri gyaffe gye giri mu kwogeramu kubanga agyogera naye lwakubanga tulina endowooza zaffe tuziiginowaringa ebiseera ebisinga oyogedde nondetera okulowooza campaign kempulira era toka ignoringa katuddeyo ku mental health waneno obwongo bw'omwana budevelopinga ku myezi ki gwe tuyinza okugamba nti gwe tubeera tuteeka essira nti maama bw'oba otuusa emyezi bwe giti oba trimester bweti omwana wo kati saawa eno obwongo butandise okudevelopinga so kyonna kyokola beera mwegendereza kakati ffe tugamba okuva wootegedde nti oli lubuto tewali trimester gye tugamba nti togissaako ssira kubanga obwongo bukula okuva omwana nga yakagwa mu lubuto n'omwana ng'akuze fe omwana ne waba ng'akyali myaka 7 omwana obwongo buba bukyakola ki buba bukyakula so sigenda kujja wano kugamba nti nno trimester eno osobola okunywayoko eri weesulireyo ogwanagamba nedda ffe tukugamba kasita osalawo n'ogamba nti njagala mwana kikukakatako okuwaayo by'olina okuwaayo okwerekereza buli kimu ky'olina okwerekereza ky'omanyi nti kigenda kukosa mwana ono kubanga ali mu lubuto lwo wakaseera buseera myezi 9 giweeyo emyezi 9 olye bulungi onywe bulungi ebyo bitamiiza enjaga
bireke. Stress funako engeri gy'ogikola ki gy'ogimanaginga. Yogera n'abantu bannanga abantu bwe bali ba counselors ate abali professional. Temusaba ssente? Tusaba ssente. Tolaba? Tusaba ssente naye ate ky'otaasa kati kijja kuyamba kinene nnyo mu maaso eyo. Wandibadde twetangira kati other than okutangira omwana ng'ate tokyasobola kukikyusa. Waliwo embeera weetuuka nga tokyasobola kukola ki? Tokyasobola kikyusa. Ye. Kati omwana alinganga omwana alina autism. Yes. Omwana tayogera, tatambula bulungi. Abamu batambula, abamu tebatambula. Kati osanga oli omwana nga talina kyasobola kwekolera. Tasobola kwejjamu, tasobola kwenaza, tasobola kugamba mama njagala kugenda mu toilet. Talina buli kimu akikolera awo. Kiba kitegeeza nti burden n'engeri gy'ogenda okumulabirira kigenda kubeera kinene nnyo nnyo ku ggwe ate era ne ku mwana. Kati ffe tugamba kitangire kati ng'okyalina obudde. Bwe omwana ono bwe mba muzadde siwa kukitangira. Kituufu, ekyo kibuuzo kirungi nnyo. Olaba nga tuli omwana ng'akyali mu lubuto, tulabye ebice bisobola okukola ki? Okumukosa. Naye ate era tugamba nti ne bw'aba akuze tulina kye tusobola okukola ki? Okukyusa ne tukizaayo. Omwana ekisinga okubeera ekyomugaso oba ekyomuwendo mu bulamu bw'omwana, emotional support. Waliwo abakyala oba waliwo abazadde abazaala omwana n'amuneglectinga, n'amutwalira jjajja okuva lwakola ki? Lwe yamuzaala. N'amwerabira n'amutwalira ani? Jjajja. Omwana oyo agenda kukula ng'amanyi nti tayagalwa. Nti mama tamwagala. Mama tamwagala, tata tamwagala. Ffe tetufuddeeyo nsonga kizootuwa. Oyina genda tetufuddeeyo. Naye ekituufu kiri nti bwe kityo bwe kiri. Omwana agenda kukula ng'abuuza naye nze lwaki? Nze nga mama wange ne tata wange bo tebali mu bulamu bwange. Lwaki bo bandekera jjajja? Oba oyagala oba toyagala omwana oyo agenda kubeera nga yeebuuza ekintu ekyo. Then there is also abuse, child abuse. Bannange tulabye mu maka gye tuwangaalira. Oba maama n'akula ng'omwana yavaayo bulungi, yavaayo mulamu bulungi. Naye engeri gye tuyeesamu mu maka gaffe. Weewawo mu maka gammwe mwe mutava ntalo, mwe mutava kulwana. Omwana balaba jjo naluli mwetomeza ebisenge. Eva tata akomawo ayomba. Eva tata akomawo ayomba, watakomawo ng'ayomba, akomawo anywedde lujuuju, agudde awo. N'akula ng'alaba all that pressure. Ewaka we watali ssente. Omwana ffe tugamba omwana akuze nga strugglinga ng'alaba struggle eyo. Banne bakenze keera bakedde genda ku ssomero, ye ayina sooka genda kukima amazzi, ye ayina sooka kulabirira buto bwe. Omwana bwa talina parking, ye gw'ogamba nti ebibyo ojja kulya ng'okomyewo. Tebabafumbira obuugi, kiki ky'otalina? Omwana oyo kasitaakula, buli mwana bw'akula early in life nga obulamu bwe bujjudde struggles nnyingi, obuzibu obwo tubulaba. Omwana ng'akuze ye muntu atasobola kubeera na mikwano, batasobola kukola mikwano, ye muntu gwe tusanga mu justices. Bamukutte yabeera mu misango buli kaseera kubanga teyafuna kuki kulongamizibwa na mukwano ng'obudde bukyali. Kati buli bwe tukula obadde ombuuziza ekibuuzo nti omwana ono bw'aba akuze sisobola mutangira. Kati mwana bw'akula mu maka nga galimu omukwano, amaka ng'olagira ddala omwana ng'ofuna obudde n'obumuwa omwana. Ewaka nga tewali violence. Mwenamwe you respect yourself regardless kubanga buli maka mubeeramu otabamu naye omwana temumuganya kubulaba. Omwana yennyini ne mumuleka n'akula ng'omwana, ne mumuleka n'azannya. Bannange ebiseera ebisinga tulabye abazadde nga toyagala agendeko wa neighbor. Ajja kufunayo nze byesitategeera. Omwana muleke abeere omwana, akole mistakes ng'omwana because omwana wo waakulira. Bannange abazadde tubalaba ennyo ensonga esinga ensobi gye tukoze kwe kukwata omwana n'omugamba nze ontawaanyiza nnyo kwata ki? Tab, kwata essimu.
ate taata we tagisobola asobola aize omwana bamugulira ettaabu ate ab'ennaku zino bannayo ettaabu nze saagala ndi bize akwate muwe essimu ye kuba ogimuwa ng'asirika naye mbadde njagala ŋŋambe omukyala yenna oba omuntu yenna oba omuzadde yenna alina omwana oba asuubira okubeera n'omwana ekintu ekisinze okutta obwongo oba okuddiriza obwongo bw'omwana ebizibu bye tulaba mu baana bano omwana yakula bulungi naye atuuse wakati okwogera ne kutandika okuddirira ebirowoozo mu kilaasi takyapafominga bulungi kino simu kibagamba waliyo abalaba katuuni mbuziyigiriza abaana oluzungu mbu sirinaako okakafu musawo mu katuuni ziyigiriza abaana oluzungu kati nga y'ensonga lwaki amuwa taabu ye ayiga oluzungu nedda ffenna tetwayigira ku taabu wabula taabu eno ejjudde ebifaananyi bujja minute ne minute action ku action kino kibaawo kino kiddawo obulamu bw'omwana si bwe buto bwe buli n'obulamu bwaffe ng'abakulu si bwe buto bwe buli you go through a moment then another moment naye omwana ky'oba olaba abasinga batandisa okwogera nga bukatyuni n'owulira omwana ng'ayogera naye ng'ayogerera ddala nga kakatyuni kali kalaba ku simu kino kigenza okufuna tabs zino zikonyeza nnyo obwongo bw'abaana omwana n'omusanga nga talina na bugumiikiriza wadde gwe bw'oba oyagala kutesitinga bugumiikiriza bwa mwana wo mugjeeko taabu eyo olabe yeesansabagana yeesuula eri kyekyo kyennyini naye omwana olina okumuleka n'afuuka omwana n'azannya ne banne neeyeddugaza neyeeyira omusenyu n'agwa ebigo kweko omwana kwe tuyita okukula naye kino tekiina mu ngeri yonna kyekigenda kukuzaamu mwana first of all social life y'omwana obeera ogisse tagenda kumanya ngeri gya kukolamu mikwano gye ne bwekuba kusharinga kwennyini ffe tugamba nti omwana bw'aba nga alina capacity esharinga ne munno kukula amanya nti I can share nange mbereko neki beba abantu abakulu betulaba nga kake kaba kake ho bangi nno dda tuli bakulu tuli ku apartments oli agamba nze tewali alina kupakinga mu sport yange naye nga naye muki mupangisa ebyo ebintu tubirabye nnyo akake kaba kake kubanga wali teyakola ki kati ye ensonga lwaki wambuziza nti nze atalina mwana ayamala dde okuzaala kati weetegedde nti ensonga lwaki toyagala kusharinga kyava mu buto wali tewafuna kaseera kakuyamba kuzimba kusharing oba kuzimba relationships ezo nti yes mu bulamu wabeerawo issues tusobola okutabagana wano na wali tusobola okufunamu obutakkaanya wano na wali naye okukuza ekintu oba okukuza capacity eyo okugamba nti wadde tufunyemu obutakkaanya tusobola okukigonjoola ekulira wano nga tukyali bato omwana n'akula ng'alina entitlement nze mami alina okungulira dress bw'atagiguze naye ffe mama waffe yatukuzanga nga leero bajja kuguliramu ono olulala bagulire mwani naye wali olabyeko omwana nti alina kirina okubeera kyange abo abantu nga gye bali ne kati nga bakulu entitlement ng'ekyabalimu balina okufuna ye alina sooka funa kyonna kiba kyakulira wali kyava mu buto yes ate no tubalina bangi mu communities mwe yennya tulina bangi kakati katutunulireko okubana abantu abakulu nabo betubeera nabo nga balina mood swings nazo ziba zaava mu pregnancy ate ekyo kati mood swings kirala tusobola okubeera naawe osobola okubeera ne mood swings nobeera nebbanga ng'olina ekikusanyusiza n'ofuna n'ekirala ng'olina ekikusoomozeza naye kyetugamba mood swings nga ne wootalina kukyukira mu mbeera ng'okyuse n'ekitandibadde nga kikunyiiza gwe kikuggyako mangu nnyo waliwo obuzibu era kiva wali mu lubuto iye ffe tugamba nti byonna bye tulaba n'omwana byonna bye tukulabamu ng'omuntu omukulu kiva wali mu buto kyova olaba tugamba omuzadde yenna okuva omwana ng'akyali from 0 to 7 years
kola ekisoboka kyonna omutangira eri obuzibu eri challenges gwe nga gwe zosobola okutangira. So nfunye olubuto nga baawange abadde talwagala omwana ono asobola okufiiringa obutaagalwa ng'akyali mu lubuto kubanga emotional connection tajja gifune ya taata. Support yonna gy'owa maama gwe nga taata obeera togiwa maama yekka ogiwa n'omwana kubanga mbuulira gwe yakedde ku makya mukyala wo n'omulabirira bulungi n'omuleka nga musanyufu olowooza agenda kuwulira atya mu lubuto oba omwana ono ali munda olowooza agenda kuwulira atya. Kiba kitegeeza nti support yonna ogiwadde ki maama n'omwana. So buno obwana bwe tulaba taata n'akaswa ne kesansabaga maama n'akadiza maamaako ne kasirika. Abaana balinawo energy eyo gye tuwulirawo ne connection. Kyova olaba bagamba nti ne bw'aba nga ali mu lubuto wekola ki yogera naye omwana avaayo n'oyogera ekigambo kimu n'arecognizing eddoboozi. Ezo zonna connection ffe ng'abantu tetusobola zitegeera naye it is scientifically backed up. Omukyala yenna research alaga bw'afuna support especially okuva ku muntu eyamufunisa olubuto olwo omukyala oyo akula bulungi ate n'omwana ali munda akula bulungi. Katuddeko kubanga abakazi ennaku zino bangi tebagala kumira ddagala lye musawo lye mugaba ku antenatal mbu nno lirina obuzibu kiki ekireetedde eyo misinformation mu bakyala ennaku zino ate bamama baffe mama yagamba nze saagendako mu ddwaliro eyo mugenda lwaki muba mugenda mu malwaliro nze nagenda nga ndi myezi 7 saabazaala mwenna. Kaakati webale kubuuza kibuuzo ekyo kubanga abasinga batubuuziza ekibuuzo kyekimu nga bwe twogedde omwana ku myezi omwana okuva ku day 0 olubuto lwe luguddemu mu mubiri obwongo butandika okukula organs zitandika okukula bino byonna bitandika okukola ki okukula. Kaakati ezo organs ziba zeetaaga omusaayi okuyambako kola ki okukula obulungi. Kati gwe nga maama toyina musaayi gumala kuwanirira mmwe bembi gwe n'omwana. Kati buli bw'ojja mu ddwaliro tukuwa ddagala likola ki liyongeza musaayi okudda mu ki mu bulamu bwo gwe nga maama. Naye buli bw'oweesuulirayo gwa naggamba n'ogamba nti sijja genda sibitegeera nabe bitegera be batuwa oba oluusi ozze mu ddwaliro nga wafunye infection. Tugiraba abakyala abasinga tufuna infections kuki ku mbuto ekyo tukinyonnyodde kubanga obusirikale bubeera bukoze ki bunafuye. Kati buli bw'otuuka mu ddwaliro ne bakwekenneenya ne bakusaba omusulo ne bakola ki bagenda ne bakebera obulamu bwo gwe nga maama ne bakusapootinga. Buli bwe weesuulirayo gwa nagamba kitegeeza ogenda kubeera ne infection eno egende affecting obwongo bw'omwana. Gwe manya nti infection yonna egenda ku affecting obwongo bw'omwana. Abasinga buli bw'obeera ne oba abasinga tufuna STI oba urinary tract infections nagamba nafunye ki infection nafunye UTI. Ate buli bw'otakijjanjaba kikula n'ogenda okuwulira enziku biki kati ate enziku egendera ddala ku bwongo bw'omwana n'ebukyankalanya mu nkula yaabwo. Kyova olaba tukugamba genda omire eddagala. Bamaama baffe bagamba nti nze nga saagendayo kubanga baalina ebirala bye bakozesa. Baakolanga emiyembe ebikola by'emiyembe ebintu ebyo ebyazzangamu omusaayi ebyedda bye baafumbanga. Naye kati tetumanyi kubanga n'emiyembe gyennyini nagyo bagifuuyira eddagala n'otuuka ng'ebintu ebyo bye wandikozesezza nabyo birina chemicals zaabyo. Kati kyova olaba omusawo akugamba nti eddagala liirino twalikola ne tuli manufacturing ne tujjamu emigaso gye weetaagira ddala mu kaseera ako ne iron nayo obeera omwetaaga n'okola ki kyova olaba n'engeri gye bayoya ennaku zino tebakyayoya nnyo ttaka
bw'osanga omukyala nga amira eddagala lye bulungi n'ettaka tajja likola ki kuyiyoya naye ab'edda bw'era bw'ogenda mu kyalo obasangayo abakola ki abali ettaka lwaki kubanga mu kyalo we wajjudde emboozi ezo nti buli bw'ogenda mu ddwaliro bajja kuwa ojja kunafuya omwana biki naye ebyo bye bituyambako okusapootinga omwana ono mu nkula ye tugambye nti omwana akula okuva ku lunaku lwagudde mu lubuto lwa maama okutuuka ku lunaku lw'omuzadde ate era neyeeyongera ng'akola ki ng'akula eno ebintu byewuunyisa kubanga gwe weewuunye nti omulwadde wa UTI kigenda kukosa obwongo bw'omwana okudevelopinga ng'ate omuntu yali yeebuuzizza UTI akwataganira wa ne brain development so bannaye abakyala ndowooza eno show ebadde yaffe ate nammwe abaami kubanga abazadde omuzadde tabeera omu so tugenda kuwummulamuko katono nnyo bwe tukomawo tugenda kutunuulira abasawo abakola nti mwe abatafuddeeyo kusomesa bamaama bano obunafu bwo buli luddawa abasiiga information omukyamu lwaki bo bakyabasinze okutambuza enjiri okusinga mwe abatambuza information omutuufu tuwummulamuko katono nnyo tukomawo